Eggwanga lya Kenya liragidde bunnambiro bannansi baalyo abawangalira munda mu ggwanga erya Ukraine okulyamuka olw'embeera eyavaawo mpitewo eri munda mu ggwanga lino mwe ligugulanira n'eggwanga erya Russia nga kati tukunuukiriza okuweza ssabbiiti bbiri ng'embeera eno weeri. Obubaka buno buvudde ku embasa y'eggwanga erya Kenya munda mu ggwanga erya Ukraine. A Russian fighter jet over Kharkiv, according to a Ukrainian official. Russia claims it isn't targeting civilians, but in the town of Chuhuiv, Ukrainian officials say the Russians bombed this apartment building, killing at least one and injuring 15 residents. I never thought this would happen on our land, said Olena Kurillo, a local teacher. The outskirts of Kharkiv have been pummeled by shelling. Buno buvudde ku embasa y'eggwanga erya Kenya munda mu ggwanga erya Ukraine nga busaba bannansi b'eggwanga lino okwamuka eggwanga lya Ukraine bunnambiro nga bakozesa entambula zonna eziriwo okusobola okuwonya obulamu bwabwe. Bannansi b'eggwanga lya Kenya abali munda mu ggwanga erya Ukraine mulimu abasomi abakozi ab'emirimu okukosa n'abakozi b'emirimu egya bulijjo era nga bano gavumenti eri mu nteekateeka ey'okubasindikira entambula bajjeyo basobole okudduka ekibabu ekigenda maaso munda mu ggwanga eryo. Firefighters rescued the injured. So far, miraculously, there are no reports of any deaths. Wabula n'ejje buli eno mpawo amanyi muwendo mutuufu ogw'abannansi b'eggwanga erya Kenya abawangalira munda mu ggwanga erya Ukraine wabula nga waliwo alipoota ey'akafuluma eraga nti b'eggwanga lya Kenya abawerera ddala 2,200 be bali mu ggwanga lya Ukraine ng'abasinga ku bano bayizi era nga baweebwa sikaala okugendayo okukakalabya emisomo gyabwe. Embeera yayongedde okubijja era n'efuuka yaddukadduka mu ggwanga erya Ukraine oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga erya Russia Vladimir Putin ku lunaku olw'eggulo okulagira amagye gayingira eggwanga erya Ukraine. Nga kino kyavudde ku mawanga ag'enjawulo okuvayo ne gavumirira eggwanga erya Russia okweyingiza mu ggwanga lino wamu n'okubayo ebikompola ebyalese nga byonoonye ebyalo eby'enjawulo g'amawanga ag'enjawulo okwetoloola ensi yonna n'okusingira ddala agali ku lukalu lwa Bulaaya ne gye buli eno gagenda mu maaso n'okuvumirira ebikolwa ebikolebwa eggwanga erya Russia ebyokulumya bannansi ba Ukraine awatali nsonga wabula okujjako okwagala okwefuula nti Ukrainians to overthrow their own government. I appeal to the servicemen of the armed forces of Ukraine. Do not let neo-Nazis and Ukrainian ultra-nationalists use your children, wives and the elderly as human shields. Take power into your own hands. This country... Order it, the National Security Advisor said. Sullivan said this new invasion of Ukraine, Russia invaded the country in 2014 and illegally annexed Crimea, could come at any time. Sullivan said the United States is ready no matter which decision Putin makes. The United States will negotiate if the Russian leader so chooses, or, we are also ready to respond decisively.